bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze ensi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama. Zisanze abaka Era nga tetumayina kikijja. zisanze bizinensi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi, kubanga Mukama ayogedde. Bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Nate mbanirizaako Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda olwa programu eno bwatyo bwayogera Mukama. Ate n'olwa wiiki eno mutusobodde okuddira obujja nga tunuulira ensonga enkulu naddala ezikwatagana ku kusasulwa kw'abatukuvu. Nze Mpanga Franka omuweerezaawo okuva wali e Kakiri mu Wakiso. Ssanyusa okubaako naawe. Kaakano nga tugenda okweyongera okutunuulira ku mulamwa gwaffe omukulu, ekisinga obulungi kijja. Katwewombeeke olw'okusaba. Ogulumizibwe obw'ekitiibwa Katonda nannyini ggulu n'ensi. Kaakano nga tugenda okweyongera okuyiga, jangu oyogere naffe. Tubikkulira okuyita mu Mwoyo Omutukuvu bwe tukusabye okuyita mu nnyina Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ssebo ne nnyabo abandaba yonna gye musinziira okundaba, twebaza Katonda kubanga atuwadde omukisa ogw'olunaku olwaleero, kubanga atukuumye, kubanga atusobozesezza okubeera nga tukyassa omukka ogw'obulamu, newankubadde nga waliwo abalwadde, newankubadde nga waliwo abafudde, newankubadde nga waliwo abayifunye ebizibu eby'enjawulo. Mu kuyiga kwaffe okwa wiiki ennamba tubadde tulaba nti kyekyo Katonda kyagenda okutukolera nga atusasula okumalawo ebizibu ebyo byonna. Naye olwaleero neera tugenda kweyongera okwetegereza ku bawandiisi ab'enjawulo nga batubuulira ku ebyo bye beesunga mu ggulu, nga batuwandiikira ku ekyo Katonda kyatutegekedde. Lumu nyina awantu we nagendako okukyala mu nzikirizeemu etali y'Abadiventi, naye baagezaako okumbuulira n'okunkoviisinga ne baŋŋamba nti bwe tunaagenda mu ggulu nti Allah agenda kutuwa akki 7, buli omu abeere n'abakazi 7 nga mbeerera. Naye bwe naddako wabbali n'embuuza yali abinsomesa ne mugamba naye ddala okakasa nga binaabaayo mu ggulu wanaabaayo okuwasa? Naŋŋamba nange siri sure oba binaabaayo, naye ffe tunoonya kyonna ekyo ekiyinza okusikiriza omuntu okubeerayo. Naye bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza ti bino ebigambo bye twogera, ebigambo Bayibuli byeyigiriza si byakusikiriza busikiriza naye nga bya bulimba. Abantu bangi bakoze ebigambo naye nga byakusikiriza. Juzi mba mpita mu katale, otambula mu katale n'owulira oli ng'ayimba engatto tiza 5 n'okyama akusikiriza, ogenda okulonda engatto okuggyayo 5 okumuwa, n'akuvuma n'ekigambo ekinene n'agamba waliwo engatto gye wali olabye ku nusu 5. Engatto eno ya 5,000, engatto eno ya 50,000, nze mbadde nnyimba kusikiriza busikiriza. N'olwekyo ebigambo bye twogerako ebya Yesu Kristo okujja okutusasula si byakusikiriza, si byakusavuwaza, kubanga ebigambo bikakafu byawandiikibwako bannabbi abawera. Era mu ndagaano enkadde gye twalimu ku mulundi oguyise, ayogera nnyo ngamba Isaaya n'ayogera ku ebyo ebigenda okubeerawo, newankubadde nga Yesu yali tannajja, naye Isaaya ng'atulaga eggulu bwe ligenda okufaanana. Wulira katandike n'olunyiriri lwa Isaaya essula ya 35 olunyiriri olw'omukaaga, ayogera ebigambo bino. Agamba tebalyogera bwogezi naye n'okuyimba baliyimba, nga luliba lunaku lwa ssanyu. Wira bwagamba ebigambo bino, agamba Isaaya essula eya 35 olunyiriri olw'omukaaga, agamba eyo nga tekyaliyo ntebe z'abalema oba emiggo. Wulira nti omulema alibuukanga ennangaazi. Wulira n'olulimi lw'akasiru luliyimba.
ayogera ku bakasiru, n'ayogera ku bagavu b'amatu, n'ayogera ku abo abatasobola kubaako na bye beetuusaako, abalina obulemu ku mubiri gyabwe. Bannaffe abatwala mu Central Uganda Conference bateeseteeseyo kampu ey'abaliko obulemu ku mibiri gyabwe. Era omusomo bwe badde abayigiriza yasinze nnyo okuyigiriza ku nsonga eno, ng'ayigiriza nti bw'onaatuuka mu ggulu ebyobulemu ebyo bigenda kukoma ku nsi kuno. Gwe atasobola kwogera ananaagira, byonna bigenda kukoma ku nsi eno. Gwe awenyera ali mu kagaali, mwana wattu byonna bigenda kusigala ku nsi eno. Togenda kukoma ku kwogera bwogezi, naye n'okuyimba ogenda kuyimba gwe alina olulimi otasobola kusituka. Mmwe abayitibwa bakasiru, abagavu b'amatu, ebyo byonna Yesu Kristo byagenda okutuwa, naye ate Yokaana naye alina bye yalaba. Ng'oggyeko omusajja ono Isaaya, naye alina bye yalaba, ate mwana wattu ne bikwatagana. Isaaya wa ndagaano nkadde, Yokaana wa ndagaano mpya, naye bonna bawandiika ku kigambo kyekimu, ate nga wakati awo waayitawo emyaka mingi okuva ku muwandiisi omu okutuuka ku muwandiisi omulala. Ekyo nno kye kitukakasa nti ebigambo bino bye twogera, ebigambo bino bye tubuulirako, bigambo bikakafu, kubanga baabiwandiikako baaliwo mu biseera bya njawulo, naye ne bawandiikira ddala ebikwatagana. Katugende mu kitabo kya Isaaya essuula eya 35 olunyiriri olusooka. Wulira ayogera ebigambo bino: olukola n'amatongo birijaguza, n'eddungu lirisanyuka. Agamba nti lirisansula. Kyewuunyisa okulaba nga n'olukoola, mwana wattu, n'eddungu nabyo bigenda kwegatta ku ssanyu eryo. Nga kigenda kuba kifo kirungi nnyo. Ensi ezimu ez'eddungu, mwana wattu, zirabika bubi, tezeegombesa. Buli muntu yenna wayagala okubeera ayagala abeere ng'asimbyewo ebimuli, ayagala abeere ng'asimbyewo greens, ayagala abeere ng'asimbyewo omuddo ogufaana obulungi. Kubanga abasawo batutegeeza nti ekifo ekifaanana obulungi, mwana wattu, kyongera ne ku bulamu. Kati wano Isaaya atutegeeza nti eddungu ligenda kubeera nga lisanyusa n'amaaso, ligenda kubeera nga, mwana wattu, lirabika bulungi ng'omuntu bwe yandyegombye okulaba omuddo ogusimbiddwa obulungi. Olukoola n'amatongo bigenda kujaguza. Wulira nga kiriba kintu kya kwewuunyisa naddala mu nsi empya. Isaaya essuula y'enkaaga-mu-ttaano olunyiriri olw'abiri-mu-olumu ayina ate ensonga endala gy'aleeta egenda okubeera mu nsi empya, ate ensonga eno yeewuunyisa. Wulira bw'agamba, agamba balizimba amayumba ne bagabeeramu, balisimba ensuku ez'emizabbibu ne balya ku bibala byazo. Tebalizimba nnyumba ate omulala n'asulamu, tebalisimba nsuku omulala n'alya. Kubanga nga ennaku z'omuti bwe zityo bwe ziriba, n'ennaku z'abantu bange n'abalonde bange balisanyukira omulimu gw'emikono gyabwe. Basaba ne banyamu mu nsi empya wagenda kubeerayo okuzimba. Buli omu agenda kuba pulaani gye wali obadde nayo. Oluusi ntera okutambula naddala mu bitundu eby'ebibuga n'olaba abantu ababeera mu bibuga babeera bangi, naye nga bazimbye obuyumba n'agayumba n'ennyumba. Naye waliwo bwe natuuka ne ndaba oli ng'azimbye omuzigo gumu naye nga gwakalina, mwana wattu, kyuyi kimu naye nga yakalina, ekiraga nti yalina pulaani ey'obulamu bwe okuzimbako mu kalina, naye olw'okubulwa ettaka eggazi, mwana wattu n'afuna mu kasenyi n'azimba kakyuyi kimu naye nga nako kaakalina, n'akabeeramu ng'ayagala kwefumiitiriza na kweteeka mu bigere by'omuntu azimbye kalina, naye ng'ate tetuukiridde kubanga eri wafunda. Naye Bayibuli egaye mu nsi empya buli omu pulaani gye yali alina, mwana wattu gy'agenda okukola. Pulaani y'obulamu y'ekyo ky'oyagala okuzimba, buli omu agenda kusobola okugituukiriza. Bangi pulaani zibalamye okutuukiriza olw'ensimbi,
ennyumba nnyingi ezikomye ku misingi. Waliwo mukwano gwange omu yafuba bambi n'akola buli kimu ekisoboka, n'akola emirimu gyonna, naye ennyumba yali yakamala okugijjako engalo bw'ati ng'akyalina mu muzigo, bambi n'afa, n'atasobola kugibeeramu. Era waliwo olutalo lw'amaanyi ng'afudde, abantu nga bagamba bamutwale asuleko mu nnyumba ye gy'azimbye, naye byonna nga tebikyagasa. Naye Bayibuli egambye balizimba ennyumba ne bazisulamu. Olina ekirooto eky'okuzimba ennyumba, weeraliikiridde. Mukama waffe agambye balizimba ennyumba, mwana wattu ne bazisulamu. Isaaya wano ayongera okunnyonnyola nti teri muntu agenda kusimba lusuku omulala n'alutwala. Abantu abasinga baagala okubaako ne bakola ebibakulaakulanya, naye waliwo okweraliikirira kungi. Beeraliikirira ababbi. Era abantu bandibadde bakulaakulana dda, abantu bandibadde babaako ne bye bakola, kiringa abalimi b'ebikajjo. Abo bati okulima ebikajjo nti ababbi bajja kubibba, naye wano agambye tebalisimba ate omulala n'alya. Tegenda kubaayo babbi mu nsi empya, newankubadde nga tegenda kubaayo security, naye Mukama ebyo byatusuubiza okuyita mu nnabbi Isaaya. Ayogedde ku bulamu, engeri gye tugenda okuwangaalamu. Emiti byebimu ku bisinza okuwangaala, kubanga oyinza okulaba omuti gwe wasangawo naye ng'otwaliriza emyaka mingi, naye ng'omuti gukyaliwo, nga ne bajjajjaabo mwana wattu baagusangawo omuti ogwo. Obulamu bwe tugenda okuba nabwo, obuwangazi bwe tugenda okuba nabwo bugenda kuba busukka ne ku bw'enfudu. Tugenda kuba twenkananga emiti egitera okuwangaala. Omuti singa tuba tebagusaze, mwana wattu emiti giwangaala ddala. Era ne bw'ogendako ewaffe wano mu Uganda n'ogenda ekalangala ku bizinga by'essese, osobola okulaba ku miti egiwangadde ebbanga n'ebbanga, ne weewuunya engeri Katonda gye yateekateekamu ebintu bye. Bassebo ne bannyabo, bw'oyogera kino kiwulikika ng'eggulu eritali lya ddala, naye Bayibuli etukakasa, abasajja ba Katonda batukakasa nti ddala ligenda kubeera lya ddala. Ebimu ku bikolebwa wano bigenda kubeera nga bikolebwayo, naye nga mu ngeri ya njawulo. Mwana wattu, okulima kujja kubaayo naye nga tekukooya. Waliwo yagamba tebwanaabaayo okulima bannange. Ayayayaya, waliwo n'omuzadde omu yakubiriza abaana bange musome, mufune abasajja abasomye, bwe mutaasome mujja kufumbirwa abasajja abalimi. Oli n'asoma n'akolera naye nga tayagala kulima, kati ate bw'awulira ati ate ne mugulu wagenda kubayo okulima, naye okulima kuno kugenda kuba nga si kwa kukoowa, kugenda kuba nga si kwa kutuuyana. Olaba okulima kusanyusa wano ng'okyali ku nsi, n'osimba ettooke lyo, waliwo n'abalimira ku mbalaza, n'osimba nakati, naye mwana wattu bw'oba oyunja ekintu kye weesimbira n'emikono owulira essanyu. Abamu balima lwa kunyumirwa, naye olw'okuba ekibi kikyali mu nsi eno abantu bakoowa nnyo. Naye wali agambye tulisimba ensuku, mwana wattu ne tuzikungula. Waliwo ekintu ekyenjawulo ekigenda okubeerayo. Isaaya kyawandiikako. Ekintu kino kisanyusa bw'okisomako. Omuntu omu yambuuza, naye kati eyo mu nsi empya tugenda kubeera nga tusinza, wagenda kubeerayo okusinza? Yewe kunaabeerayo kugenda kubeerayo ku lunaku ki? Kubanga wano mu nsi abamu basinza ku Friday, abantu ne basinza ku Saturday, abantu ne basinza ku Sunday, abantu ne basinza ku Wednesday, abantu ne basinza ennaku z'omwezi nga mmeka, naye ng'ate bonna basinza Katonda. Katulabe Isaaya alina kyatubuulira. Isaaya 66 olunya olwa 22 agamba, kubanga eggulu erijja n'ensi empya bye ndikola bwe birisigala mu maaso gange, bw'ayogera Mukama. Wulira ayongerako nti bwe lityo bwe lisigala ezzadde lyammwe n'erinnya lyammwe. Bassebo ne bannyabo, waliwo abantu abalina erinnya ku nsi kuno, naye Bayibuli ekukakasa, Isaaya akukakasa nti ayadde agenda kukola ebintu nga bijja, naye abantu ba Katonda bagenda kusigaza erinnya lyabwe. Linnya ki? Oyagala okulimanya erinnya erigenda okusigalawo? Wulira erinnya lirino talirwisa. Agamba awo olituuka okuva ku mwezi okutuuka ku mwezi, n'okuva ku Ssabbiiti okutuuka ku Ssabbiiti, bonna abalina omubiri balijja okusinziza mu maaso gange,
bw'ayogera Mukama. Ku nsi kuno kuliko abantu abayitibwa erinnya lyayogeddeko wano. Erinnya Katonda lye yabawa. Waliwo abantu abayitibwa erinnya olw'okuba nga basinza Katonda ku lunaku olwa Ssabbiiti era ne bayitibwa aba Seventh Day kubanga olunaku olwa Ssabbiiti lunaku lwa 7. Bayibuli ekakasizza mbwe erinnya lyabwe ligenda kusigalawo. Era okuva ku Ssabbiiti okutuuka ku Ssabbiiti bonna abalina omubiri bagenda kugendanga mu maaso ga Mukama basinze. Bassebo ne bannyabo okusinza kyekimu ku bigenda okusigalayo, n'olunaku olwa Ssabbiiti lugenda kubeerawo bonna nga basinza. Muganda wange atanafuna mukisa gwa kusinza ku lunaku olwa Ssabbiiti kyoliko kizibu nnyo, kubanga ffe tuli mu kukola practice lwa Ssabbiiti, tuli mu kwegezaamu gye tugenda okukola mu ggulu. Kati gwe atanneegezaamu noonya ekkanisa ya Seventh Day Adventist Church yonna weeri, kubanga yeesiza ku lunaku olugenda okusigalawo, olunaku olumu bwe luti Katonda lwe yagamba okuva ku Ssabbiiti, mwezi ku mwezi, mwaka ku mwaka, bonna abalina omubiri mwana wattu bagenda kujjanga mu maaso ga Katonda. Katonda agenda kusanyuka wamu n'abantu be. Katonda agenda kubeeranga mu bantu be. Isaaya ayongera otugamba ebigambo bino. Essuula ya 5 olunyolo 10 agamba, n'abanunule ba Mukama balikomawo balijja e Sayuuni nga bayimba, n'essanyu liribeera ku mitwe gyabwe. Balifuna essanyu n'okujaguza era okunakuwala n'okusinda biriddukira ddala. Bassebo ne bannyabo, abatukuvu ba Mukama bagenda kugenda e Sayuuni. Olusozi oluyitibwa Mountain Zion oba olusozi Sayuuni olwalinga mu Isirayiri we mwalinga essinzizo ekkulu nga eri ku lusozi Sayuuni, nga mwana wattu gye bajja okusinza n'okutendereza Katonda n'okuyimba. Naye ku nsi kuno essanyu tuyinza obutalifuna kulimalayo, kubanga omuntu ajja ne ku Ssabbiiti n'agenda okutendereza, naye era ng'olaba newankubadde ng'ayimba ennyimba nga za ssanyu naye ng'ayimba munakuwavu olw'ebizibu by'ensi eno. Oli n'ayimba tugenda mu Sayuuni kibuga kirungi, Sayuuni tugenderera, Sayuuni kibuga kyaka. N'olaba omuntu ali mu kkanisa ayimba ku Sayuuni, ayimba ku kusinza naye nga munyiikaavu lwa bizibu bya nsi. Oyo n'ayimba nsanyuse nsanyuse Yesu yanazako ebibi. Olw'ebizibu by'ensi eno n'ayimba nga yandibadde alaga kusanyuka, naye n'ayimba ng'ate feesi eraga bunyiikaavu. Bwe batyo bwe basinga okubeera mu makanisa. Naye wano atukakasizza nti abantu bonna abagenda okujjanga mu Sayuuni bagenda kuba nga batendereza era nga n'essanyu ku mitwe gyabwe nga lisobola okulabika. Ennyimba zonna ze banaayimba, waliwo oluyimba bwe tulituuka mu ggulu ne twegatta wamu. Bagenda kuyimba ennyimba naye nga ku maaso zirabikira ddala bye bayimba nti ddala basanyuse. Agambye n'essanyu liribeera ku mitwe gyabwe. Balifuna essanyu n'okujaguza n'okunakuwala n'okusinda bigenda kuddukira ddala. Naye tetusobola kufuna ssanyu lyenkanakani tugenda okufuna mu kiseera ekyo. Muganda wange ampuliriza, nga kijja kuba kiseera kirungi ekyo. Bayibuli eyina ekifaananyi kyetuwa ekitegeerekeka ku nsonga zino. Ti Katonda agenda kutonda eggulu erijja n'ensi empya. Bassebo ne bannyabo, ekifaananyi kino kitegeerekeka ddala. Kyova olaba Yesu bwe yajja yagenda ku lusozi n'atwala abayigirizwa be n'ababuulira ebigambo bino. Wuliriza ebigambo Yesu bye yabuulira abayigirizwa be era nga bwe bubaka bw'atuwa. Agamba mu Matayo essuula ey'okutaano olunyolo olwokutaano agamba, balina omukisa abawombeefu kubanga balisikira ensi. Katonda kyatwagaliza agatubeere abawombeefu. Yesu agamba ba mukisa abo abawombeefu.
bagenda kusikira ensi eno agenda kugizaawo ebeere empya era buli omu bagenda kumuwaako ekitundu ku nsi eno. Ffeno tukayanira ettaka ne tukayanira obupoloti ne tukayanira fuuti, naye nga ne bwe tukayanira waliwo abaali bannyini bo naye nga baafa dda baalireka. Naye wali tugenda kusikira ensi nga buli omu ayina ensi eye. N'olwekyo Mukama waffe kyava atugumya nga tugamba ebigambo bino. Tuyinza okuba nga tweraliikiridde n'ebigenda mu maaso mu nsi. Oyinza okuba nga bw'oteekako TV eyo by'olaba tebisanyusa. Amawulire agasinga naddala ag'ensi yonna gasinga kulaga ntalo, gasinga kulaga kwekalakasa, gasinga kulaga mitawaana. Omuntu by'alaba ebirabika ng'ebisanyusa ku TV ne bwe ziba firimu mujjudde violence, temukyali mu ssanyu mu bye tulaba. Ebintu bye tugenda ebyandisanyusizza amaaso byongera kututendeka na kutunakuwaza. Ne ku mulembe gwa Yesu bwe kyali ebyaliwo byayo tebigenda bulungi. Mu mbeera y'ebyobufuzi abantu baali babi nnyo, era Abayudaaya baali bakyafugibwa nga bali wansi w'obufuge obw'Abaluumi. Era Yesu agenda okujja n'agamba nzize kuleeta bwakabaka bwa Katonda. Mwana watu balowooza nti oba akulembeddemu struggle aba agenda kubatuusa ku buwanguzi, agenda kubatuusa ku ddembe, nga balowooleza mu byansi eno. Naye Yesu bwe yabatunuulira nga bajjudde stress, bwe yabatunuulira nga baweddemu essuubi, n'alyoka abagamba ebigambo bino bye tusoma mu Yokaana essuula ye-14 ng'ovudde ku lunya olusooka, agamba omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Katonda era nange munzikirize. Bassebo ne bannyabo, leero nga tuli mu kugwebwamu essuubi, leero ensi nga yeeraliikiridde, leero nga waliyo omuntu agenda okunoba akawungeezi ka leero nga waliyo omwana eyatudde nga school fees zibuze, leero nga waliyo omuntu abonyaabonyezebwa n'endwadde amaze ebbanga atudde awo wansi, Mukama akugamba teweeraliikirira ebyo byonna bye bimugenda okumuleetera enteekateeka eno. Wulira, agamba omutima gwammwe tegweraliikiriranga. Ky'oba okola kiri kimukkiriza, agamba mukkirize Katonda nange munzikirize. Wulira, mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye. Yesu atugamba tayinza kutulimba. Singa ebyo tebyali bwe bityo teyanditugambye, oba singa tekiri bwe kityo yandibadde akitugamba. Yesu tayinza kutulimba. Yesu ateeseteese ekisingako obulungi, ng'omulamwa gwaffe we gugamba ekisingako obulungi kijja. Lwaki tobeera ku muwendo gw'abo abagenda okufuna ebyasuubizibwa? Wulira, ayongerako, obanga ngenda okubateekerateekera ekifo, ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi. Nze gye ndi nammwe mubeere eyo. Mukama waffe atuwa essuubi. Okusaba kwa Mukama waffe kwandibadde okusaba kwo. Okusaba okw'ekyokulabirako Yesu kwe yawa abayigirizwa be kugamba nti obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikole mu nsi nga bikuba mu ggulu. Bw'oba osomye Matayo essuula y'omukaaga olunya olw'10, Yesu ng'ayigiriza abayigirizwa abo okusaba, n'ekigambo kino yayagala kibeeremu, obwakabaka bwo bujje. Mu by'olina okusaba, olina okusaba n'obwakabaka obutaggwaawo osobole okubufuna. Abantu bangi bagenza okusaba lwa bizibu bye beeraliikirira, naye ekyewuunyisa nga mu bye beeraliikirira obwakabaka obupya, obwakabaka Mukama bwateeseteese nga tebuliimu. Yesu bw'aba ayigiriza abayigirizwa bano okusaba, nga bamugambye tuyigirize okusaba, yabagamba musabe n'obwakabaka. Tosabanga essala n'ogimaliriza, togenda nga ewa omusumba akusabire naye n'otateekayo nsonga ya kuwangula, kubanga ojja kuba olemeddwa byonna. Bw'osaba byonna n'obifuna naye n'otawangula nsi eno, byonna biba bikusaze. Kaakano katwongere okufumiitiriza ku kibuga kino. Ekibuga Yokaana kye yalaba. Yokaana bwe yali mu kwolesebwa ku kizinga ekiriraanye ekiyitibwa Patmos gye baali bamusibidde, mwana wattu yalaba ebigambo bye bimu. Ebigambo ebyo bye yalaba nga ne Nnabbi Isaaya bye yalaba. Wulira,
Kolinso ekisooka essuula ey'okubiri olunya olw'omwenda bayibuli egamba bweti, eriiso bye litalabangako n'okutu bye kutawuliranga n'ebitayingira mu mutima gwa muntu, ebyo Katonda bye yateekerateekera abo abamwagala. Muganda wange ndabeera mpuliriza, agambye eriiso bye bitalabangako, amatu tegabiwulirangako, ebyo Katonda byategekedde. Oyinza okugamba ssebo olinda ku Katonda omusumba, ogambye ate eriiso litalabangako, amatu ge batawulirangako, ate Yokaana yalaba birabe n'agamba nendaba nga biringa ebikonfusinga. Naye wulira Kolinso ekisooka essuula ey'okubiri olunya olw'okumi agamba naye Katonda yababikkulira kuyita mu mwoyo gwe. Katonda yababikkulira bubikkulizi ne boolesebwa ne babanga abaloota naye nga nabo babirindirira, newankubadde balinga abaabiraba naye baabiraba nga babirowoozaako bulowooza, baabifumiitirizaako bufumiitiriza, ne babibikkulirwa mwana wattu ne babiraba. Saba obeere ku muwendo gw'abo abaneesunga okugenda mu bwakabaka obw'omu ggulu. Saba waleme kubeerawo kintu na kimu kikulemesa, kikujja ku mulamwa, kikujja mu lugendo luno olw'okukkiriza, kubanga okukkiriza kwokka n'abaafuna eggulu bokka tulaba ng'ekyabakuuma kukkiriza Mukama Katonda. Ekisinga obulungi kijja muganda wange ng'oli mu kubonaabona, waliwo ekisingako obulungi Mukama kyateekateeka okuva mu kubonaabona ako. Bw'obanga oyagala ekyo, nga naawe oyagala okuwona ennaku, nga naawe oyagala ebisuubizo byo bituukirire, neegattaako mu kusaba kuno. Mukama atuwa amaanyi, Mukama atuwanguze ku Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe. Ogulumizibwe obw'ekitiibwa Katonda nannyini eggulu n'ensi. Kituufu oyogedde gye tuli, otuyigiriza ebigambo bingi, emu biringa ng'ebikyamuukiriza naye ddala bituufu, kubanga bonna baabiwandiika bakkiririza mu ekyo, ate bonna baawandiika ekikwataganyira ddala n'ebye tuzze tulaba ebyawandiikibwako byonna bituukiridde. Kino si kye kiyinza okulema okutuukirira, naye tusaasire tuleme okubeera ababuusabuusa, kubanga omuntu abuusabuusa talina kyagenda kufuna. Naye Katonda waffe mu nsi eno mwe tuli, nga wali abonaabona n'endwadde, nga waliwo abalwala, nga waliwo abonaabona n'amaka, waliwo ebizibu eby'enjawulo, tusaasiro tuwanguzise. Eriyo omulabi eyo nga Katonda waffe kwe kusaba kwe asaba erinnya lye liwandiike mu kitabo kyabo abanaawangula ensi. Tusaasire Katonda waffe wiiki eno ey'okudda obujja, twefumiitirize tuyaayaanire okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Era mu kusaba kwaffe Katonda waffe nga bw'ayigiriza abayigirizwa abo, tusabe obwakabaka bwo bujje, ate tubeere abatuuze mu bwakabaka obwo. Tusabye okuyita mu nnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.